Ebyaddala ovanga ku muyimbi avudde munnange mu nsi endala n'agenda mu nsi endala, munnange ne bamulaga omukwano omuyitirivu ennyo nga abawagizi nga basanyufu nnyo nga bw'okiwulira. Chameleone kye yakoze e Rwanda, muganda wange kyabadde kisufu nnyo. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ku show ya mwana mulenzi ono gye yabaddeko Dr. Jose Chameleone, bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo n'engeri munnange ng'ate ali mu kuvaayo. Kaakati nno ate nga mu maaso awo era nina munnange ate B2C David Lutalo esayidi eyo balina munnange ate kye bafumbye, bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso eyo. Kakasa video ogimpee like okusooka kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno munnange kansooke nkutegeezeeko nti nno Dr. Jose Chameleone munnange wali Amahoro Stadium nkugambye yannyoose. Abantu bo babadde bayitirivu munnange, era nga bwe mbadde nkunnyonnyola nti nno ovanga ku muntu munnange nga avudde emitala w'amayanja n'agenda mu nsi endala naye nga abawagizi ng'alina bayitirivu. Chameleone kye yakoze kyewunyiikiriza nnyo munnange ate abantu munnange ate ku media nkugambye kyabadde kisufu nnyo, abantu bamulaze bambi omukwano. Bwe kityo nno awo yabadde nno ng'ali mu kuyingira munnange ate ku stage era nga boogezako okulaba akatambi ako. Era nga ku sayidi yemu munnange ate wabaddewoko bino nabyo munnange ate biwulireko. Badde ndi wano nga ndi mu kulaba show ya Chameleone gye yakoze e Rwanda, naye muganda wange akasajja kakubye show, akasajja kayimbye, wiza ayimbye, abantu bonna nga basanyufu, abantu bonna nga bayimbirako ku nnyimba ze bayimba, melody nga tava ku ki, melody nga ali kiriya, nga bonna olaba concert yennyini nga weeyina okuba. Ekintu kino tebakikola baba bali e Uganda, lwa nsonga ne bannayuganda baba bayimbira tebaba basanyufu nnyo, tebayimbirako ku nnyimba zaabwe nga bayimba, tebalina sing along eyo nti oyimba omuntu n'addamu, omuntu n'akulaga nti ali mu vibe. Abantu abasinga tebatera kuvaluwinga bayimbi oba omuntu yenna ng'ali waka, tuba tumutwala nga wa bulijjo. Kyekituukawo ndowooza ne ba Davido, ba Wizkid e Nigeria eyo tebabalaba nga bayimbi b'amaanyi, so nga ate bwe bafuluma ne bagenda mu nsi endala babeera bayimbi b'amaanyi. Kimpadde ekyokuyiga ne nzijukira akantu Shiba ke yayogera. Shiba yagamba abantu kasita bakusemberera ate oluzinga value. So bw'obanga olina gy'oli ng'olina w'owangaalira, vaako mu kitundu ekyo, bw'oba olaba biganye ogendeko mu bitundu ebirala. Yeno video yange gye nsoose okukola nga neerikodinga nga njogera, lwa nsonga mpulidde nga ate kinkwatako. Bw'obanga olinako w'oli, vaawo ogendeko ewalala. Abantu bwe wangala nabo tebajja kubiriivinga muwadde mpaka ng'ogenze mu kitundu ekirala ojja okimeekinga. Chameleone akoze show y'e Rwanda ey'e Kigali, kyemmanyi naye essaawa eno kyawulira, awulira nti yakikubye, akasajja kakubye show. Era kindaze nti Mayanja family e Uganda awo muganda wange kigenda batwalira ebbanga ddene abayimbi abalala okusanga abasajja abo. Mayanja family ate nga nkujjukiza gwale Toronto ennaku z'omwezi nga 19 July, Palaso King of the East Saka Free Boss agenda beera wano wennyine Toronto, African Decent Ontario ye mutegese. Tugenda kubeera ku 237 Sackville Street mu Sackville Hall. Okuyingira $15 zokka, weereza sente zo ku Interact o ku e-transfer African Decent ONT@outlook.com. Ntuukirira mbeere nga ate nkuwa ticket. Naye nga ye Chameleone legend, teri muyimbi Uganda awo asinga Chameleone kuyimba. Tagenda kubaawo. Akasajja tukaleke. Kandi akasajja kayimba.
byebyo nno munnange era nga bw'olabye era nga ku sayidi y'emu mwana mulenzi ono yalabiddwako wali nga ali munnange ate mukolekera ate munnange okuvaayo munnange ate e Rwanda okudda e Uganda era nga boogezako okulaba akatambi ako. Bwe kityo nno munnange ate bwe kyatambudde esayidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone era nga bwe ntyo bwe mushekinzeeko. Kakati nno awo kankuggyeko nkutegeezeeko nti nno B2C munnange ne David Lutalo baleese oluyimba nkugambye kiwedde esayidi eno munnange. Mwana mulenzi ono David Lutalo ayina engeri gy'ayimbyemu kaawo munnange awo layini awo ne ŋŋamba bannange David Lutalo muntu mulungi nnyo era bw'okola naye kolabo munnange ebiseera ebisinga munnange ekwatayo abeera nga agituddemu bulungi nnyo muganda wange. Tukirabyeko David Lutalo akozekokko kolabo ez'enjawulo. Yakolakokko ne Moze Radio Good Life, yakolako kolabo n'ebeera successful eyo. N'akolakokko ne Rema Namakula oluyimba luno olwa Love Commissioner. Kolabo nnyingi nnyo. Abayimbi abamu bangi munnange babadde ng'ajja ng'akola nabo kolabo ate munnange ne zibeera successful esayidi eyo ye mwana mulenzi munnange ate David Lutalo. Kakati nno ku mulundi guno yakoze kolabo munnange ate wali ne baana balenzi munnange wali aba B2C era nga oluyimba lwo luli ku coming soon. Osaanidde okubeera ng'ate oluceekingako essaawa yonna lufuluma munnange esayidi eyo oluyimba luno kiwedde. Kakati nno bwe nti munnange era bwe nkoze ngenda kusaba vidiyo gimpe like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikole ddala. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.